Ekibiina ky'obwannakyewa ekitabo ebibiina by'obwannakyewa ebyenjawulo ebiina akakwate ku kitongole ky'ensi yonna ekya United Nations nga kino kya United Nations Association of Uganda kitegeeza omusomo ogw'okukuba ttooki mu biruubirirwa ebyekyasa ebimanyiddwa nga Sustainable Development Goals SDGs. Enteekateeka eno ebadde yakulondoola we bituuse okutuukirizibwa awamu nawa eweetaagisibwa okwongerwamu amaanyi. Mu nsisinkano eno mwetabiddwamu abakulembeze ab'enjawulo, abantu abaliko obulemu ku mibiri gyabwe n'ab'ebiiti eby'enjawulo. Ssaabawandiisi w'ekibiina kino Baguma Richard yennyamidde olw'okuba nti ebimu ku bizuuliddwa omwaka 2023 gunaatuukira nga bingi bisigalidde. Kusinziira ku bye tulaba kati emyaka 2023 ejja kutuuka nga bye twaluubirira okutuukako tetunaba bituukako. Ne tukuŋŋaana tulabe tusobola kwongera tutya okutereeza okusingira ddala ku nsonga y'ebyo ebibaawo ebireetera enkyukakyuka y'obudde okwonoona ebyenkulaakulana n'okuleetera abantu obuzibu. Tusobola tutya okulaba nti ensonga z'abakyala, bavubuka, abantu abaliko obulemu ku mibiri n'abaami ffenna tukwata ne tutambulira wamu nga tusobola okulaba nti ekyo kye twaluubirira okutuukako okulwanyisa obwavu mu bantu, okuba n'endi ennungi, okulaba nti abakyala bavaayo mu ngwe, n'okulaba nti n'abavubuka nabo basobola okutuuka ku kye bandibadde nga bafuna mu nsi nga bagyeyagaliramu. Ono era alaze biki bye bazudde singa binaateekebwako essira waliwo ebijja okutuukirira nga muno mulimu okutuusa enteekateeka zino wansi ku muntu asookerwako. Okubeera n'eddoboozi nga lyerimu nga tuleeta entegeka ezireeta ssente n'okusomesebwa n'ebikozesebwa ku muntu owa wansi, kuba tukkiriza nti oluusi ebbanga nalyo limuwedde nga tuli mu kwogera ate na mu kuteesa na mu kuwandiika biwandiiko naye nga tuli eno waggulu tetutuuka ku muntu wa wansi. So n'olwekyo kimu kye tubadde twogerako kwe kulaba omuntu wa wansi tumutuuseeko tutya ate nga tumutuukako mu nkola, mu njogera n'entegeka gy'ategeera nga tetwogera luzungu lwaffe luno olweba tutegeera. Mu nsinkano y'emu n'omubaka Mbwateeka Masaalo mu Kakembo akiikira munisipaali y'Entebbe asabye gavumenti okussa mu nkola amateeka agayisibwa. Abasajja abalina byuma omusenyu bigufuwa bufuuyi biti nga mashini sino twake kabiri ngejjudde ng'evaawo ngenda leetikka awo teri abagambako akati unenyani amateeka weegali naye n'okubuluma yagakozesa kuluma tujja kunenyambaka parliament banga yo mulimu gwagukoze naye omusajja minister of finance ne president abagaba ssente banga parliament bumala okukola appropriation netematema ensimbi nenzigamba tikino ekitongole kijjafuna obukadde 8 kino kifuna obukadde 2 kati ate president ne minister of finance ne badda mu ntebe ne bagamba tutandikira ku priorities guno mwaka ne gugwako nga kooti eweddeku gavumenti eririizinze ssente genda mu kitongole ekyo olwokubanga bakirabanga nani priority kirina nnyo mugaso kati oba weekuba jje oba weekuba endobo nataddewo ekintu kikuma environment ate n'ogaano kifa sente kana ogaano kiwa sente buli poliisi kalina wa environment kati wa poliisi ne mubuuza akola mulimu ki mu poliisi wa environment akira kwetuulira omugaga wamu nange sina assurance n'akapiipi kyakantambuza sikalina ne bazimba mu bibira ne bazimba mu nto bazinga wa poliisi atunula anaakola ki. Ono era awagiddwa ne kansala ku kikola omukulu w'ekibuga olwa Kampala Central Samugombya. Malungi kati bwe tunuulira SDGs nungi nnyo zikwata ku buli muntu naye omuntu wa bulijjo tabitegeera ate n'abaana bagezaako bitekesa mu nkola nabo tebituukayo. Ekisinga okwonoona bwe buli bw'enguzi okitegeera enforcement awo weekola ki weefiira kuteeka ekintu mu nkola. Kati mulabe bwe tuba tulwanyisa climate change nga entobazi bakyazizimbamu paka leero naye ng'ate ekyo kyafuluma dda mukiraba kyafuluma dda ne president n'ayogera banaye temugira mu ntobazi naye ne bwe yabadde aggulawo president Museveni mu lutobazi alina ofisi yadde aggula nagati kale mbadde emyaka 10 muveewo mugendewa awalala. Then enforcement yaffe ekyalaginga behind. Kyetwagala okukola kwe kulaba nti amateeka gano engeri gye gali amalungi tugateeke mu nkola, agaluma galume, abayiga bayige, ensi yaffe ekutambule ng'ekola ki ng'edda mu maaso. Enteekateeka eya Sustainable Development Goals SDG yasibuka mu Millennium Development Goals MDGs era nga ziggwako omwaka ogwa 2030. Yisa Kigongo kulwa Channel 44 Oligulo.